Enteekateeka z'okuziika Maggie Kiwesi mukyala wa AK47 kati bombi abagenzi ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo Uncle Palaso ng'ate abitubuulira. Maama Jona oba Bad Black munange BBL gye yakoze emuzaalidde akabasa nti n'okutuula takyasobola nabyo ogenda kuba ng'ate obifuna mu maaso awo. Director wa King David Junior School Endejje munange yafa mu accident we bali bagenze Kapchorwa n'abaana okulambula munange namwanda abantu naye bantu bange kansubira nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nesaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesubwanga byonna bye mbateekayo wano ku Sylvia News Extra nyo kusabira ku mumwena abalwadde abakosefu nti sabisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashrafu Dembe musomi wa dduwa akola ku nsonga z'amakoyagala kufuna butuuze bweru business songa tezitambula bulungi mukubireko ate wama agenda kulombera edduwa munange sigenda kuliza era nga nkutandise n'enteekateeka ez'okuziika awo omugenzi kati Maggie Kiwesi bwe yali mukyala wa AK47 naye kati omugenzi Uncle Palaso muyina maaso wano ng'atubuulira omukyala ono agenda kuwummuzibwa mu nnyumba ye ey'olubeererwa ku weekend era nga bawadde ensonga lwaki bamulwisizaawo ngeri abantu be gye babeera ewala ate nga baagala munange nabo bamuziikemu. Tugenda kweyongera okwaniriza abakungubazi nga tukungubagira wamu. Olunaku lujja kuba lwakusatu. Olunaku lwokuna era tugenda kwongera okukungubaga nga bwe tulinda ku mikwano ne bannyina ne famire ya Maggie Kiwesi abamu abali ewala okusembera okusobola omwerekerako mu lugendo lwe lusembayo. Then ku lunaku olwokutaano tubadde tusaliddewo wamu nti lwe lunaku lwagenda okujaano ku makya lwaleetebwa wano Entebbe abaagala okukungubaga n'okumulabako olunaku olubajja kubeerawo wano ku makya Friday era nga tujja kuba tumusabira awaka essaawa tugenda kuba tuzibagamba program egenda kufuluma eri official enkya naye nga okumusabira awaka kwa Friday. Then ku Saturday ku makya tugenda ku Eklezia Katolika eye Lweza okubanga tumusabira era wamu okusabira kwe okumusiibula awo okuva Lweza we tugenda okutambulira tuveewo okulumala okumusabira ku Saturday tujja kumutambula tugende mu kyalo Fenaamu aziikibwe ku Saturday. Awo mule wabula njagala okwebaza mwenna mikwano gyaffe abokumpi n'ewala abali e Bulaaya n'abali mu Uganda abayimiridde naffe abakungubaze. Enteekateeka z'okuziika Maggie Kiwesi mukyala w'omugenzi AK47 kati bombi abagenzi agenda kuziikibwa weekend olw'ensonga nti abantu babasinga tebali mu Uganda bali mu nsi z'ewabweru kati bataddewo nti aziikibwe ku weekend osanga banaaba nga nabo batuusa. Kyokka ekisinga okunnuma bambi obwana buno obuto bo tebubimanyi tebubitegeera bitegera nti owa maama yafudde. Mukama Katonda katongera okusaba omukama amuwummuze mirembe. Munange bwe tweyongerayo ne Director Sekadde Tadeo ono nga ye abadde nannyini ssomero erya King David Junior School wali Endejje munange abantu abasinga bagombye obwala ku namwandu olw'embeera gy'abadde yeeyisaamu kulumbera omwami we nga yalaga mugumu abadde alina n'akatundu katuka n'asekamu n'okuseka baagambye mbu yandibanga ali mabega wa kino ekintu banange nyongera okubajjukiza nti namwandu omugagga tagenda kukaaba kimu ne namwandu omwavu okiwuli namwandu omwavu yakaaba n'asansapagala n'agwa eri n'akola kikubanga omwami aba talina wamulese ne Katonda omukyala bamulekedde essomero bamulekedde kalina bamulekedde biki bannange era alina kukaaba ndowooza nga alekamu nange mbijjeewo temugamba nti bigambo byange nga bagambye namwandu akirina mu mukono bukomansimbi okuteekayo omwami wange tusiimira ddala era tusaba mukama abatambulize bulungi amagenda n'amadda abazze wano buli ayina kyatodde buli ayina kyatuwadde bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege.
Wanange bwe tweyongerayo ewa Maama Jona abangi gwe bamanyi nga Bali Black ono nno omanyi ye n'amazima tebeeta batambula babiri mabegakaawo yavayo n'atugamba nti we mumulaba abuliridde agenda kubanga agenze kukola kabina abangi bamanyi nga BBL munnange yagikoze naye emuyisa bubi akabina tekanaba kutereera atuuza bunkenke atula tatuula ye n'abeerawo nga yeebase kugamba n'okwekyusa mukazi wattu tasobola ngenda kubanga mubatuusaako mu maaso wano agambye nti ye abadde akooye abantu okumuvumanga bawulayini bamuvumba bawulayini kootadde n'okumulangira ebbeere eddene era agambye nti akabina kano singa kateera bulungi agenda kudda ku bbeere mbw ayagala yeggyeko buli kitundu kyonna ku mubiri ekibadde kimuvunika bwoti nga bakupikamu ebbina ne kati Maama Jona ogenda kumala bbanga ki nga totuula mwana gwe wiikisi 6 kati nga obeera bwotyo nga topame enneebaka naye ate mba nsobola okutambula n'okuyimirira kati mu mmotoka mu wiikisi 4 nja kutandika otuula ku BBL piro kati totuula okumala omwezi anti senga wentuula ngenda kubanga bawunsa ngenda kubyabyatala ogenda tuulira ebbina libeerenga erya Rita ojja kwonoona BBL ogenda kubeera otya senga ngenda guma ne wegiba myezi 6 senga ekisinga obukulu nfunye ebbina ensonga ya bbina senga ekyo kyekibadde kisinga obukulu abantu bali bakumanyira nnyo mbwakula bubi nakula bubi nagenda nenkola tamita kakati nno basigaza ebyokunvuma bitono kubanga senga nebbeere ngenda kulijjako mu February mateko walipa omukoze bubi nga yakwogerera mwana gwe senga ekintu kyeta anti abantu tolinawo bannyonnyola wobeera ne blood clot tosobola kwebaka mu theatre hour nnyingi oyinza okufa era anti olengera n'omukono kanula we bagitadde senga bino bya ddala olabye n'ebizibu era ndi wano mulumu ndabye n'ebbina lyange mwana gwe lina ebbina lyetaaga layisinsi okuva mu Jubilee Jona ali ludda wa kujjanjaba mwana gwe ate nze nina abaana 5 omwana anzijanjaba atya nga eddwaliro liyina bannansi bwatyo Maama Jona ye asobola kutebuuke atuuza bunkenke ebbina limufuukidde ebbina kyokka tawulira kuba ayagamba ebbina kasitali wona adda ku bbeere ayagala yeggyeko buli kitundu kyonna ekibadde kimuvumya ku mubiri gwe oba wanaatuuka mu ggulu Mukama ali munnyonnyola ki nze naawe bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti booking Suvi airport pick up and transport service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okulya oyagala kunona ku kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe booking Suvi airport pick up and transport service ate badiyale wojja nungamba munange byadala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku booking Suvi airport pick up and transport service ono ng'ojja n'akusalira nako olinze ekimukwano booking Suvi tweyongere munange bwe tweyongerayo gwe wenna abadde yeebuuza nti lwaki abantu mu guno omwezi ogw'omusanvu bafa nnyo genda kubanga nkutuusaako wano omukyala Juni nga ye agezaako okubannyonnyola ebitonotono ebibeerayo mu guno omwezi ogw'omusanvu wamu n'omwezi ogw'12 kuba bannaye omwezi okuva gwatandika accident zifuza accident abantu okufa kwegamba buli omu waali gwine ennyiga gye gumunyizeemu genda kubanga mubalekerako mu maaso wano ate nammwe musobole okumwewulirirako era nze mu kaseera kano kambasibulire wano Mukama abampeera kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra bye Omukama abankoomere mujje mbannyonnyole lwaki abantu bafa nnyo omwezi ogw'omusanvu n'okuyiwa omusaayi nga kwe kungi ennyo. Okay? Now, this is according to the spiritual world. Oba bano abantu abakkiriza nnyo mu spiritual world, entegeera yaabwe ey'omwezi ogw'omusanvu yeeno. Bagamba nti omwezi guno ogw'omusanvu guli linked to the lunar 7th month, which is July. It's the lunar 7th month of the year.
Okay, era omwezi ogwo bagutuuma the ghost month. Okay, ndoza neka statement mukawulira the ghost month. Now traditions nga Buddhism Buddhists baita neba Taoists ezo traditions nazo beliefs oba religions actually nga bolaba abasilamu abakatoliki nebiki waliyo neba Buddha bakkiriza nti mu mwezi ogwo gwe mwezi gwe basumulula spirits neziva underground nezigenda basically nezigenda neziwanderinga nezigenda mu bantu ba bulijjo nezikola ki kati omwezi guno gwennyini ogwa July zibeera zinoonya kyakulya zinoonya wakudda zaagala communicatinga zinoonya mirembe nga tezigiraba ze accidents ennyingi zemulaba kwe kufa okungi kwe mulaba kwe kutuka okungi kwe mulaba bannayuganda ekyamazima kiri nti guno omwezi bino bibadde nga bibaawo naye lwakuba temuteekinga budde obanga ewo tekituukanga obanga social media tebeerangako nnyo active ku bintu bino bwe biti ebintu by'okufana biki bw'ogenda okirealizing ebintu bino byakatandika okubeera active n'okulanga abafu ku media nenga omwezi guno gubadde nga gujja buli mwaka gwo gubaawo era nze ng'omuntu ngumanyi nnyo kubanga njagala nnyo okunoonyereza gwe mwezi gw'otatambuliramu gwe mwezi gw'olina okubeera careful gwe mwezi ne bw'obeera otyera anyway kikusanga nga bw'owulire nti it's a spirit kijja kusanga wonna bwe kikusanze naye gwe mwezi gw'olina okusaba ennyo okusiiba ennyo weesiibireko ebintu bino tugamba nti tuli bannaddiini zaabikugaa ndi mwana wa busiraamu n'ekimanyi bulungi nti gyebiri. Okay, so guno omwezi ogw'omusanvu actually n'omwezi gw'omwenda n'ogw'ekkumi lwakuba nabagaye nti bannyinaffe bano ab'eddiini eddala statements ngezo tebaagala ziwulira naye mwegendereza ogw'ekkumi muli ngamba nti Jenia tugamba myezi gya saddaaka zibeera z'amaanyi nnyo so mubeere careful buli omu asabire munne nsabira nkusabire naye guno omwezi muzibu nnyo naddala ennaku ezo okutandikanga n'ennaku 14 15 10 actually 11 bwezi okutandika n'ennaku ezo nnaku mbi nnyo kole n'okunoonyereza abalungi bange ebintu bino bibeerayo ebintu bino baabyogerayogera ebintu bino mukole okunoonyereza kijja kubayambako. Okay, okugenda ku church n'osaba ogenda n'osaala gundi eswala zo 5 ozisala ne waliwo n'okunoonyereza n'omanya obulamu bwe butambula waliyo okutegera nti obulamu butambula bwe buti ate ng'era bwe buti bwe butambula. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse so okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.